Ndi vagini era sizaalangako. Omukyala eyannimba nti nno mbeerera muyite vagini namusanga alina bbaafu nnamba nga mugazi muzibu nga n'emmotoka zikyukirayo nga wayise emyezi 6 nga tubeera ffembi nakizuula nti omukyala ono yalina abaana be yalinga alabirira. Bwe namubuuza ku bikwata ku baana bano yanziramu nti nno baana ba sesita we eyafa wabula yabalinako obuvunaanyizibwa. Nange nakkiriza naye olumu nagendako e Uganda nga ngenze okuwummulamu nensisinkanayo mukwano gwange ennyo era twali tunyumya mukwano gwange ono ne mulaga ku bifaananyi bya mukyala wange. Bwe yamulaba n'aŋŋamba kyogamba ggwe Ssaalongo? Ne mubuuza nti ate lwaki? Nti omukyala ono mmumanyi, omukyala ono Nnaalongo era bamuzaala ku kyalo bwekiti ne bwekiti. Ng'amazima Eddie omukwano gwange ono byayogera bituufu, omukyala ono kyekyalo ekyo kye bamuzaalako. Nafuba nnyo okumuggyamu ebigambo era nammatiza nti nno omukyala ono kituufu Nnaalongo. Wabula bwe namugamba nti nno si nze taata w'abaana abo, omwami ono mukwano gwange n'awakana n'aŋŋamba nti nedda ssebo, taata w'abaana abo mmumanyi, ye mwami gundi. Kituufu nga omwami oyo ye taata w'abaana abo. Namugamba antwaleyo ndabireko ddala. Mukwano gwange ono yanteeka mu mmotoka ne tugenda ne tusinkana omwami ono taata w'abaana bano abalongo. Bwe nayogera naye omwami amazima gali nti yanneeyanjulira n'aŋŋamba nti nno kituufu ye taata w'abaana abalongo naye takirinaako mutawaana kubanga baayawukana. Eddie ekintu ekyo kyanyiiza nnyo kubanga ekisooka omukyala ono yannimba mbu nno mbeerera n'enkizuula nga teyali mbeerera. Namusanga n'emmotoka zisobola okukyukirayo nga mugazi muzibu. Ekyo n'enkigumira. Kaakati ate oluvannyuma lw'emyezi 6 n'enkizuula nga alina abaana ate nga Nnaalongo. Abaana bano yabankweka. Ekintu kino kyanyiiza nnyo era bwe naddayo e Bungereza omukyala ono ne mbimubuulira yasooka kwegaana. Wabula nga wayise olunaku lumu n'atandika okunneetondera. Ekintu kino kyankoseza ddala naye ekirungi twali tetunnaba kwewasa bya mpeta nga just tukyali girlfriend na boyfriend. Omukyala ono gwe njogerako namusisinkana wano e Bungereza mu bikujjuko bya Bannayuganda. Kale ekintu ekyo mpulira kyanyiga nnyo nkole ntya kubanga omukyala ono si kyamwesiga era muliŋŋamba olaba yatuuka okunnimba ebintu bye nnyinza okuzuula nannimba mbu nno yali mbeerera ate n'ekizuula nga teyali. Kale ekyo tukiteeke ku bbali. Ate omuntu akweka abaana be mu butuufu oyo abeera muzibu nnyo. Omukyala ono simanyi lwaki yannimba mbu tazaalangako ate ng'alina abaana. Kyokka ekisinga obukulu nange kennyini yansanga nnina abaana bange 3 era nabamubuulira ne mugamba nti nnina abaana bange 3 nga tukyali mu kwekwana. Naye kaakati lwaki ye yannimba abaana ng'ate nze namubuulira nti nno nnina abaana? Naye ekintu kino mpulira kimmenya. Bannayuganda ab'enjawulo baavaayo ne bawa amagezi omwami ono. Mwami Ssekatawa Badiru n'amugamba nti nno nze amagezi ge nkuwa totawaana kuddira mukyalo oyo olaba akukweka abaana. Hasifa K the Queen n'agamba nti bannange abawala tuyige lwaki okweka abaana bo kaakati laba oyo omukyala ebimufuukiddemu. Nabiira Bukirwa n'agamba nti bambi musonyiwe alabika yakukweka abaana nga lowooza tojja kumwagala. Biliyoniya Winter n'agamba nti obulimba bubi nnyo olimba otya n'otuuka okwegaana abaana bo ng'ate mu butuufu omanyi nti nno oli mukyala muzadde. Iggwe omanyi abantu abali eyo abeegomba okubeerako n'abaana abeegomba okuyitibwako abazadde. Kale wamma tomuddira. Jojo Batsinisi n'agamba nti nno kino kibeere ekyokuyiga eri abakyala bonna.
Nakiranda Debura totawaana kuddira mukyalo oyo musambwa. Bambi Christine Katamba n'agamba bambi musonyiwe. Eva Ruth Nakayima omugave nti naye abakazi bannange kiki mutuufu twabaaki lwaki tetwagala kwogera mazima. Susan Nampijja n'agamba nti Edmizaya weebale okuweereza naye omwami oyo taddira mukyalo oyo mukyala muyaaye. Rest Joel n'agamba bambi amusonyiwe. Nabuduwa Saara n'agamba nti bw'abeera nga awulira omutima gwe gukyamwagala amusonyiwe. Rachel Nanteza n'agamba nti omuntu akweka abaana be gubeera musambwa. Maria Mulungi n'agamba nti nno tatusumbuwa yali ayagala baana oba ayagala mukyala. Kale n'olw'ensonga eyo addire omukyala we kubanga eby'abaana bw'abeera nga amaze n'atizuula ekyo kimuyambye. Oye Maria Mulungi. Nalubowa Rachel amugambe asooke amubuulire buli kintu kyonna kye yali amulimbye kubanga oyo mukyala mulimba nnyo. Gare ali mu butuufu ewali obulimba tewabeerawo mukwano. Nafiisa Nuuru Namuyomba abantu bangi batambuliza omukwano gwabwe ku bulimba naye ekyo ekintu kibi nnyo. Sophie amusonyiwe bambi eyo yali laavu. Rachel Nanteza n'agamba nti kale nze sisobola kwegaana baana bange. Janaati Kakooza eyo nsonga nkulu nnyo weegaana otya abaana bo. Wama tomuddira. Maria Teresa n'amugamba nti ne bannange abakazi tuggwereddemu ddala akategeera. Logosi Joani n'agamba ne bwe mbanze simuddira. Sharifa Mbaziira naye abakazi twafuukira ddala ebintu ebitagasa. Oyagala ye oba oyagala baana be. Kale genda oddire mukyala wo. Oye Cecilia Buule. Masquadi Kadija n'amugamba nti nze nange omuntu annimba sikolagana naye. Julia Case abakazi bantamu kukweka abaana wama tomuddira. Namazzi Hanifa musonyiwe wamma kubanga teri muntu atasobya. Olishabe Pesensi n'agamba nti nze nange sikolagana na balimba. Ezo ze ndowooza z'Abannayuganda abamu nga baayita ku mukutu gwange ogwa Facebook. Nenze Edmizaya ngamba bwe nti abakyala bangi nnyo bagwa mu nsobi. Abakyala bangi nnyo bakweka abaana baabwe. Era abakyala bangi nnyo abakwesa abaana baabwe okuva mu buto paka abaana lwe bakula. Olw'okubanga balowooza nti bwe boogera amazima nti baazaalako nti omusajja tajja kumwagala. Omukyala ono yatuuka n'okulimba mbumbeerera. Olimba otya ekintu ky'omanyi omuntu kyagenda okuzuula. Kati omukyala ono okulimba nti yali vagini ekyo kya bwereere kubanga ne bwe wali badde ng'okoze obukodyo obutya nga muli mu kwegatta n'ogezaako nnyo okwefunza era omusajja yali agenda kukizuula nti kubanga era omuwulidde agambye mugazi muzibu. Yamusanga alina bbaafu ng'eringa ppaka ya mmotoka nga n'emmotoka zikyukirayo. Oba kitegeera ekintu ekyo tekirimu kuswaza okugamba omuntu nti nali mbaddeko n'omusajja kubanga kiri nnomo. Omusajja wuuna akugambye naye ayina abaana basatu. Kaakati kwe ki ky'osinzirako okukweka ababo? Iggolooza abaana ab'omusajja be babeera abaana ab'omukyala bo tebalina kubeera baana. Edmizaya sisobola kwagala mukyala akweka baana be. Era nnyumirwa nnyo nga nze Edmizaya okukwana omukyala n'ambuulira mwalaali n'angamba nti omanyi Edi ninayo abaana bange oba nina omwana wange bw'ati. Nnyumirwa nnyo okusinga oli okunnimba nga bwe sizaalangako ate ne nkizuula ng'alina abaana. Kati ono omukyala wuuno Naalongo mulamba okweka ekitiibwa kye ky'obwa Naalongo. Ekintu ekyo kikyamu. Nze ndowooza wali badde webaza nabwebaza Mukama Katonda okubeera nga yakuwa ezzadde. Abantu bangi nnyo abali eyo abanoonya okuzaala ku baana. Abantu bangi nnyo abali eyo abanoonya okuyitibwako abazadde naye nga byagaana. Naye gwe Mukama Katonda akuyambye akubuleesinze ozadde abaana bo ate akuwadde n'obusobozi olinnya ennyonyi ogenze e Bungereza weefunidde empapula zo. Omusajja mwekwanidde Bulaaya. Sigamba nti nno omusajja wali omweguya nnyo nti ajja kukuwanga ssente ezo otooleko oweerera abaana bo oba olabirira abaana bo bwe waleka e Uganda. Naawe kennyini oli Bungereza oli Bulaaya okola
osobola okulabirira abaana bo. Kitegeeza walina mandate okugamba omusajja ekituufu nti munnange nnina abaana, kubanga wali toyagala musajja lwa ssente, wayagala musajja lwakubeera nti wali olina ekyomisinga, oyagala kubeerako n'omusajja. Kaakati ekyo kyewakola kya butaleemu ekyokukweka abaana bo. Nkwegayiridde. Era gaayo ono nze namugambye bwe nti nga tuli ku ssimu nti mukwano toddira muntu akulimbye n'akweka abaana be yazaala. Naawe bw'onoomuzaalamu abaana era bw'ali kukyawa n'afuna omusajja omulala n'abaana bo ajja kubakweka. Bwe ntyo bwe namugambye. Nze Eddie Mizaya nga ndi wano Sweden, mutabani wa Alice Nakakande, taata Virima era taata Jaden. Omuntu akwagala wenna nga bw'oli ajja kukwagala era akwagale n'abaana bo. Eddie Mizaya.